Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusokera ddala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala azzeemu nate kutusinkanya mu kifo kino nga ensonga enkulu lwaki tuli mu kifo kino kwe kumanya Allah subhanahu wa ta'ala, okuyiga ebikwata ku mutonzi waffe, okuyiga ebikwata ku ddiini yaffe. Teri yirimu ya kitiibwa eyenkanankana n'eyirimu eyigiriza abantu okutegeera Allah waabwe n'okutegeera eddiini yaabwe. Era sharafu al-ilmi bi sharafi al-ma'lumi, kimanyiddwa nti ekitiibwa kya yirimu yonna esomebwa kisinziira ku ekyo ekiyigibwa mu yo. Sheikh Kimoga, kitegereka ekyo kimanyiddwa eri bauqala, eri abantu abagezi bonna nti ekitiibwa kyeyayirimu kyekyo ekiyigibwa kisinziira ku kiki ekisomebwako mu yirimu eyo. Nga bitegedde? Wamma bigambo byange bitegedde? Ekitiibwa kyekisomebwa kisinziira ku ekyo ekisomebwako. Kigambo muganda wange Sheikh Hamza akijeyo bulungi. Ekitiibwa kyekyo ekisomebwa kisinziira ku kisomebwako. Sharafu al-ilmi bi sharafi al-ma'lumi, ekyokulabirako. Gavumenti ya Uganda yasalawo newa abasomesa ba sciences omusaala munene nnyo kusinga ba arts. Lwaki? Nti abasomesa amasomo ga science gye basomesa kinene nnyo, kikulu nnyo eri obulamu bw'abantu n'okukulakulana kw'eggwanga. Naam, okusinga abasomesa arts, so nga nabo basomesa. Ntegereka? Era nakino kyakulabirako. Kino kyakulabirako. Singa obuuza omuntu yenna wadde oyogera naye n'omugamba nti wamma ku university wasoma ki? N'akugamba nti nasoma music and drama. Naam, MDD n'ebirala. Okola otya? Omuzitoya nnyo 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 oba tomuzitoya? Olaba nga nasoma kino. Nasoma nabye saagala kwogerako kuba saagala kunafuya bitiibwa by'abantu. Ntegereka? Olwekyo ekitiibwa kyekisomebwa kisinziira ku kisomebwako. Akati ekitiibwa ky'eddarasa eno gye mulaba n'obuzito bwayo businziira ku kisomebwako muyo. Era omumanyi gwe bayita Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi bw'aba annyonnyola fiqh emiteeka yagamba waliwo kye bayita al-fiqhu al-akbar, fiqhi omunene ne al-fiqhu al-asghar.
ne fiqhi omutono. Era gati alfiqhu al-akbar fiqhi omunene ya elimu ya tawhid, ya elimu y'enzikiriza, fiqhi omunene. Fiqhi omutono ya elimu esigadde ekwata ku birala, so nga nayo nnene naye tesobola kubeera nzito mu maaso, tosobola gigeraageranya naye nezimba obukkiriza bw'omuntu. Ntegerekesa bulungi? Olwekyo barakallahu fiikum, nkubiriza abantu b'omuzikiti guno n'ab'ekitundu kino n'abalala bonna abaali bettanira eddarasa eno nti omugaso, Abdurrahman afuna omugaso mu kujja wano okubajjukiza, naye mugenda kufuna obuzibu ku lunaku lw'enkomerero nga waliwo ebyabatagalako mu nzikiriza, ng'eddarasa eno weeri wano emutagibeeramu. Okuleka abalina ensonga nti olwaira ekimuganya okubeera mu ddarasa eno alina ensonga eziteebereka, tetubalinaako buzibu. Naye bw'oba tolina nsonga eteebereka, eddarasa eno gitwale nti sigikubira bulangu, gitwale nti kikulu eri eddiini yo. Wallahi mbalayirire ya Ntonda ayina omwoyo gwange mu mukono gwe, ebigirimu bikulu era binene okusinga biwali owulidde. Ekinyagala okutandika nakyo. Ekyokubiri, kikubiriza abavubuka abafe aba midiya, era nakyogeraku wano nenkibagamba nti mu ddarasa zino ze mujja okukwata nammwe mwennyini muvunaanyizibwako okubeera siriyasi, ne mubeera bayizi mu ddarasa, ne mugoberera mukwata bye mukwata, aye ne mubeera bayizi muki abazze okusoma mu ddarasa. Ne mukola mutya? Ne muganyulwamu. Okukwata obukwasi nti olaba ebigenda mu maaso biwulira kiyinza obutakumalira, naye weetaaga okuteekayo ebirowoozo ku kisomesebwa gwe kennyini. Buli oteekayo ebirowoozo n'omanya ekisomesebwa n'ekitabo n'okifuna, osobola okubeera ng'okuŋŋaanya mpola mpola irimu n'otuuka ekiseera ng'olina ky'olina. Ntegerekesa ebitiibwa ebigambo byange tugenda ku eddarasa tugenda mu maaso. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nnyambeko nsobole okubatuusaako bye tugenda okusoma mu butuufu bwabyo, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abayambeko mutegeere bye tugenda okusoma mu butuufu bwabyo. Tugenda maaso n'ekitabo kyaffe, tuli ku kye bayita almasailu athalath, ensonga essatu. Nabagamba nti omuwandiisi w'ekitabo kino yakiteekamu ebitundu bisatu. Ekitundu ekisooka almuqaddima, ennyanjula. Ekitundu ekyokubiri sulbul mawdu'i, topiki y'ekitabo. Ekitundu ekyokusatu alkhatima, enkomekkereza y'ekitabo. Kati mu nnyanjula y'ekitabo alinamu ensonga ssatu zeyatandikirako olw'obukulu bwazo. Ensonga esooka z'ensonga ennya ze twamaliriza. Naam. Ensonga ey'okubiri eri mu nnyanjula y'ekitabo, muqaddima, ensonga essatu ze tuliko kati. Ensonga y'okusatu yeki? Naam. La. Ensonga essatu zimaliriza ze tuliko kati. Naam. Ensonga y'okusatu mu muqaddima mu nnyanjula y'omuwandiisi, bayaanu haqiqati alhanifiyya, kunnyonnyola obwennyini bw'eddiini ya Ibrahim
ey'obwesimbu etali mu kugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala kintu kirala. Ntegerekese kakati njagala olwaleero tukole bwe tuti ensonga zino essatu omuwandiisi subhanallah musiraamu kiki ze yawandiikako naam zizimbirwa ku zitambulira ku bintu bisatu. Ensonga esooka ekwata ku tawhidi rububiyya. Ensonga esooka ekwata ku tawhidi rububiyya nga omuwandiisi omu bwe yaleeta. Njagala tutandike bwe tuti tugende mu maaso nekitwakomako. Naam, ensonga esatu. Ensonga esooka ekola ki? Naam, tuli fenna Sheikh Kimoga munfuna njagala tu munfune entuufu. Almas'alatu alula, amas'ala agasooka tataallaqu bitawhidi rububiyya. Akwata ku tawhidi rububiyya egafaana gatya? Anna Allah khalaqana, bwe yagatandika omuwandiisi, Allah yatutonda, warazaqana, natugabirira, walam yatrukuna hamalan, tiyatulekaawo ttayo tutayaaye buli omu akola ekyayagala, bal arsala ilaina rasula, naye yatutumira omubaka. Faman ataahu, agondera omubaka oyo, dakhala aljannata, ayingira ejjana. Waman asaahu, ajemera omubaka oyo, dakhala annaara, ayingira omuliro. Eyo ensonga esooka mu nsonga esatu ekwata ku tawhidi rububiyya nga bwe tunaamulaba. Tegerekesa Sheikh. Ensonga y'okubiri tataallaqu bitawhidi aluluhiyya. Ensonga y'okubiri ekwata ku muteeko ogwokubiri mu miteeko gya tawhid oguyitibwa tawhidi aluluhiyya, tawhidi ow'okusinza. Tawhidi okukola ki? Okusinza. Annyonnyola okusinzibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yefaanana etya ensonga eyo? Anna Allaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah tasiima kubanga agattibwako ekintu kyonna. La malakun muqarrabun, ke malayika ey'oku lusegere, wala nabiyyun mursalun, kaabe nabbi era nga Allah yamutuma. Eyo ensonga y'okubiri. Tegeeza nti amas'ala ag'okubiri, mas'ala gano ag'emirundi esatu omuwandiisi gagamba nigatukakatako, gakwata ku muteeko gwa tawhidi ogwokubiri oguyitibwa tawhidi al-uluhiyya, tawhidi ow'okusinza. Naam, ensonga y'okusatu, ensonga y'okumeka? Ey'okusatu tataallaqu bilwalaa'i walbaraa'i. Naam, nga bwe tujja ogiraba Sheikh Fawzani ng'agyogerako inshallah taala, kubanga omuwandiisi w'omudhakkira guno ayina bye yajja mu kitabo kya Sheikh Saleh al-Fawzan ni Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymin n'abalala. Ensonga y'okusatu tataallaqu bilwalaa'i walbaraa'i. Mas'ala g'omuteeko ogwokusatu gakwata ku kwagala n'okukyawa. Ani gwe twagala, ani gwe tukyawa? Twagala ku lwani, tukyawa ku lwani? Ge mas'ala g'okusatu. Ntegerekese? Naam, gali mu kigambo bino bye yaleeta mas'ala g'okusatu. Kigambo yabi Sheikh Fawzan ajja kubinyini kambireete mu bufunze. Agamba bw'ati omuwandiisi, tujja kubyanjuluza byonna ebikwata ku shiriki, ebikwata ku tawhidi, byonna bigenda kulabikira mu mas'ala gano. Mas'ala g'okusatu gakwata ku kwagala n'okukyawa ku lwani? Ku lwani? Allah subhanahu wa ta'ala. Okwagala n'okwesamba ku lwani? Allah subhanahu wa ta'ala.
subhanallah. Wuliriza ensonga yokusatu egamba tuli fenna anna man ataa ar-rasula yenna agondera omubaka wa wahhada Allah nayawula ne Allah bimaana yenna ategeera nti la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah makulu g'ekigambo ekyo. Man ataa ar-rasula wa wahhada Allah yenna akkiriza nti la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu. Takkirizibwa kufuula muntu yenna mukwano gwe ebbanga lyamalanga omuntu oyo awalana Allah n'omubaka. Walau kana aqraba qaribin, qabeere owooluganda lwe olw'okumpi. Ensonga yokusatu emasala ameka omuwandiisi gagamba nti gaaki gawatteeka ku buli muntu yenna. Na nga tukyali awo njagala munziriremu agasooka gakwata ku tawhidi ki nga mugafunza. Gasooka gakwata ku tawhidi ki? Tawhid rububiyya. Gatandika naki? Muwandiisi alaga nti Allah yatutonda. Gasooka. Agokubiri gakwata ku tawhid al-uluhiyya. Omuwandiisi alaga nti buli yenna agondera omubaka n'ayawula Allah subhanahu wa ta'ala takkirizibwa kufuula muntu yenna agokusatu namwe agokubiri. Allah tasiima kumugattako kintu kyonna mu kusinzibwa kwe. Gwe gwokubiri kabeere nabbi nga Allah yamutuma oba malayika ey'okulusegere wa Allah subhanahu wa ta'ala. Masala agokubiri aga masala agokubiri gakwata ku tawhid al-uluhiyya. Naam. Masala agokusatu okwagala n'okukyawa kulwani alwalaa'u walbaraa'u fil islam. Okwagala n'okukyawa mu busiraamu. Anna man ataa ar-rasula yenna agondera omubaka wa wahhada Allah n'ayawula Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu. Takkirizibwa kufuula muntu yenna mukwano gwe ebbanga lyamalanga awalanya Allah n'omubaka walau kana aqraba qaribin, qabeere oluganda lwe olw'okulusegere. Ge masala ag'okusatu. Ntegerekese omuwandiisi agamba nti amasala ago ag'emiteeko esatu gabwaki gawatteeka. Era bwetegereza Qur'ani ne sunna okisiŋŋaana nga gabwaki gawatteeka. Ntegerekese. Naam. Kakati bwe twakoma kibadde kikulu nnyo ekyo okubeera nga tutandika nakyo. We twakoma we tugenda okutandikira tetunnaba kutandika kusoma masala nagasharaha musiraamu mubikkulira ekitabo. Tunatandika kusoma masala nagasharaha. Tukyali ku bigambo bya Sheikh Salih Al-Fawzan nga nnyonnyola ebigambo by'omuwandiisi. Mulundi ogwayita twalaba ekigambo ekiga nti annahu yajibu alaina ilamu rahimaka Allah. Omuwandiisi aga nimanya Allah akusaasire. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ala kulli muslimin wa muslimatin. Tikyawatteeka ku musiraamu omusajja n'omukyala. Naam. Taallum thalath hadhihi almasail. Okuyiga ensonga zino emmeka essatu. Wal amalu bihinna n'okuzikolerako. Tegerekese katwalaba akagambo ilam seeka nga akanjuluza rahimakallah akanjuluza annahu yajibu yakanjuluza qawluhu yajibu
ke yasembyayo ng'amaliriza. Njagala kano nkasome tuyoke tugende ku kiddako. Yagamba nti yadullu ala anna al-amra laysa min baabi al-istihbaabi. Kigambo yajibu kiraga nti ensonga eyogerwako teri mu nsonga ez'ekyeyagalire wabula ya buwaze. Man shaa faala wa man shaa taraka, ayagala akola atayagala takola, nedda. Bal al-amru min baabi al-ilzaam min Allah, ensonga eri mu nsonga ez'obuwaze okuva eri Allah. Nsonga zino essatu subhanahu wa ta'ala. Laysa hadha al-ijab, statement yagikola min qibali sheikh, okugamba nti ensonga zino omuntu okuzimanya kyabwatteeka tekiva eri sheikh nti ayiyabuyaga kino kyabwatteeka ku bantu. Wa innama huwa min qibali llah. Olabye buseeka awo wenyini wetwali, olabyewo Sheikh Kimoga kati bwenzize mabega tawala ne kulabika, olabyewo nzizeewo mabega katwasembyayo. Wa innama huwa min qibali llah, ya songa zino zawatteeka okuva eri ani? Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, fima anzala fil kitabi was sunna, mwewe biyassa mu Qur'ani naki min ilzami al-ibad, okubeera nga yakifuula kyabuwaze eri abaddu bihadhihi al-masail, yabakakasaako okubanga ensonga zino bazikolanga bwe yaziragira singa bwe baagala. Ntegerekesa bulungi ensonga bwete bweri. Sinaba kutandika kugenda mu maaso, ensonga zino ziyasalawo n'azifuula za buwaze ziri mmeka? Ziri ssatu. Esooka eri kuki? Yakutunnyonnyola ti Allah ye yatutonda ng'alina ensonga, tiyatuleka wano, tiyatuteeka ku nsi kuno atutaddeko buteesi n'atuleka nagalaale tubeerawo tuyekutaala nga mbuzi. Yalina ensonga. Era olw'obukulu bw'ensonga eyatutonza yatusindikira n'ababaka batunnyonnyola ensonga lwaki tuli mu nsi. Naam, ensonga esooka. Tasobola kututonda n'atulekaawo nagalaale buli omu akolenga bw'ayagala, tekisoboka. Wabula yatusindikira n'omubaka, era yasindika n'ababaka bannyonnyola abantu byayagala naki kyayagala bakole. Ntegerekese. Nsonga y'okubiri, tasiima kumugattako kintu kyonna. Tasiima kyasinga okunyiigira. Kabeere malayika ow'oku lusegere, kabe Jibuliiru nga gw'ogambe nti Jibuliiru nkusaba ompa obugagga, kya Allah takisiima. Kabe nabbi era nga mubaka nga gw'osabye ng'abasaba Yesu, nabbi wa ku lusegere, kya Allah takisiima. Kyasinga obutaagala okumugattako ekintu ekirala. Kati eyo ensonga ey'okubiri ekola etya? Ekwata ku tawhiidi ow'okusinza, tawhiidi al-uluhiyya. Nsonga esooka ekwata ku tawhiidi ow'obulezi gwe bayita rububiyya. Nsonga y'okusatu, tosobola kutuukiriza tawhiidi ono obutuufu bw'okumutuukiriza okuggyako nga oyagala kulwa mubikuyamba mubikukakatako mu kuba nti tawhiidi ono atuukirira, muteekeddwa okubaamu okwagala n'okukyawa kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe kitali kabeera kavuyo. Seka Hamza ntegerekese. Awatali kwagala na kukyawa kulwa Allah subhanahu wa ta'ala kabeera kaki? Kabeera kavuyo. Tosobola gamba nti okkiriza nti la ilaha illa Allah n'oyawula Allah subhanahu wa ta'ala, ate n'obeera ng'olaba nti n'abeera nga omusamizi omukulu ye mukwano gwo. Naam, tosobola kugamba nti maama wo omwagala nnyo
naam naye ng'ate mujja we yasinga okubeera mukwano gwo, mujja wa maama tekisoboka. Era osobola agamba nti maama wo mwagala nnyo aye n'obeera nga oyamba ku balala okumucunya, okkaanya n'abamuwalana era obayambako okumucunya. Ekyo kisoboka. Naye bwe tuba twogera ku nsonga ngeezo agende mujja wa maama wange asobola okuba nga mpisa nga bakwatagana kituufu, naye twogerera ku kisinga obungi, tetwogerera ku bitalabikalabika. Annawaadir la hukuma laha, ebitalabikalabika tebirina kiki tetusobola kubiramulirako. Kulamula kusembayo, twogerera ku kisinga buki, kisinga bungi. Aganda balina enjogera egamba nti anaakujja ennimi ani alumalayo, anaakujja ennimi kigambo kya Luganda, ageya nnyoko ng'owulira. Muzeeyi bwe kiri mu Luganda, anaakujja ennimi ageya nnyoko ng'owulira. Kitegeeza gandi omwana oyo alina olugambo. Oyinza otya okugeya maama wange nga mpulira ne simugamba? Tekisoboka. N'olwekyo barakallahu mbadde kyakulabirako. Olwekyo osobola gaa nti Allah omwagala wamukkiriza naye nga ow'amasabo omukulu akulira abasamize ye mukwano gw'onfiira bulago. Era omuwa n'obuyambi obuyimirizaawo emikolo gy'obusamize. Embolera gw'oyita naye muganda era wagambira. Olwekyo epointi eyokusatu alwalaau walbaraau fi lislam, okwagala n'okukyawa mu busiraamu. Walaga nedda okuyunga oluganda tekubeeramu ddiini. Hatha khataun jasim, eyo nsobi nnene. Kuyunga oluganda eddiini nakwo ekulamula. Kuyunga oluganda nakwo eddiini ekola etya? Ekulamula. Ntegera kisa bulungi? Munfunye? Togenda ku mbaga eri mu chachi tyoyunga luganda. Togenda ku mbaga eri mu chachi nti oyunga luganda. Togenda mu chachi nga bagenda kusabira mufu wa luganda nti oyunga luganda. Nedda osobola okugenda n'olindira gye bagenda okuzika naye togenda mu chachi nga saala zigenda mu maaso. Saala zigenda mu maaso, naawe oli saala zigenda mu maaso. Olowooza obusiraamu busigala buli seefu. Nabadde nnyunga luganda seeka, sirina we nduyungera okuggyako awo. Togenda mu lumbe wabadde oyunga luganda. Sheikh, abantu bebeerayo okusisinkana n'okumanyagana, tetulina tusobola kusisinkanira okuggyako awo. Tukugamba nedda. Okuyunga oluganda kwonna okumenya obusiraamu, kumenyawo amateeka g'obusiraamu tekukkirizibwa. Okkirizibwa okuyunga oluganda, okuyunga okutayingirira busiraamu n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegera kisa bulungi? Naam, oteekeddwa okubyawula. Bw'otabyawula ogenda okukomekkereza nga obusiraamu tebuliiwo, ng'oli nakigwanyizi. Manyi ngo bayita nakigwanyizi Abaganda? Nakigwanyizi temumanyi? Nakigwanyizi abeera ngenda nabagenda, tabeera na musimamo, omuntu atalina standi. Nakigwanyizi omulaba n'ono, omulaba n'oli, omulaba n'oli, omulaba n'oli, talina standi, talina wamanyiddwa nti omusajja ono nti ebintu abikwata bw'ati. Sheikh Kimoga mpuliriza bamuyita nakigwanyizi. Omuntu yenna omutuufu ateekeddwa okuba ne mawukifu, ateekeddwa okuba ne standi gy'aliko
obusiraamu mugamba bwe buti, kitaabu ne sunna bigamba bwe biti, ngamba bwe nti wentambula. Era ng'omanyiddwa, si kubanga olwaleero oli mulumbe ate nkyo oli mu basalafu, oli ku salafiya eri ludda. Si kubanga olwaleero oli ku mawuledi ate nkyo oganda oli ku salafiya eri ludda. Olwaleero oli mu church ate oli ku salafiya, etebeera salafiya. Oteekeddwa okuba n'omusimaamu. Hatta mu bino ebyensi tosobola gamba nti oli wa NRM nga tolina stand. Tibamulabyeko n'abanupu mu kifo gundi, tebasobola kwesiga, tebasobola. Sobola gamba nti ate oli wa nupu bamulabyeko mu kafo bwe kati n'aba NRM. Oteekeddwa okuba ne stand, tobeera immaa ngenda nabagenda. Ntegerekise ekyo kitukyaya abantu. Olwaleero bwagwawo olutalo lwa Isirairi nani ne Irani, abantu bavenga nedda Irani basiraamu nnyo, ne tubagamba nedda, kawabenga balwanye n'omulabe bonna balabe, tekuliko atali mulabe. Nedda muboogerako bubi, oluusi kyemwagala okugamba Irani teriyo basiraamu, tukimanyi nti gye bali, naye tulamula basiraamu basunni abatalina kye bali mu Irani. Tulamula abalina amaanyi n'obuyinza mu Irani, ba ithna ashariya abasinza ba imaamu, netugamba nti si basiraamu. Ne bwojja n'otukuba ne bwojja n'otuteeka ekiso ku bulago, tukugamba nti si basiraamu, kubanga tulina obukakafu ti enzikiriza zaabwe zibajja mu busiraamu. Eyo standi yaffe. Otwagala totwagala, muli bannalukalala, tukugamba ekyo. Ntegerekesa bulungi. Byonna ebigambo biyinza okwewuunyisa ababiwuliriza, ne bw'otyo bw'oteekeddwa okubeera oba oyagala okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga olina obusiraamu obutuufu, so si okubeera nakigwanyizi. Ntegerekesa bulungi. Akati tugenda mu maaso n'ekitabo kyaffe, tunaba kigendako oba kansooka nkisome ndyoke mbuuze kino. Sheikh yaga nti qawluhu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Kigambo ky'omuwandiisi ekigamba nti ensonga zino essatu za bwatteeka ku musiraamu yenna omusajja n'omukyala, tezaawula wakati wa musajja na mukyala. Naam, bwatu byakireeta kitugenda okunnyonnyola. Tunaba kukinnyonnyola abaali mu daruso eyayita, twagamba nti buli kyonna ky'osiŋŋaana nga bagamba nti wajibu, buli kyonna ekigirako ekigambo wajibu, ti ekintu gundi wajibu. Okusoma omwezi gwa Ramadhaani wajibu, okusaala esswala ettaano wajibu, okukola hijja wajibu, n'ebifaanana bwe bityo. Kiteekeddwa okugobererwako ebintu bisatu byebiriwa. Buli kyonna ekya wajibu kitambula n'ebintu bisatu, we bitali kabeera kabenje. Byebiriwa ebisatu. Sigenda kubajjukiza nabiddiŋŋana. Buli kintu buli ibaada yonna gye bagamba nti wajibu, oba kyonna ekigambibwa nti kyabwatteeka, manya nti kigobererwako ebintu bisatu. Naamwe ekisooka Sheikh Hamza. Twagamba nti ekisooka al-imaanu biwujubihi, wujubi hadha al-amri. Olina okukkiriza obwetteeka bwakyo mu mutima gwo, nti okusiiba tteeka, okusaala tteeka,
okukola hijja tteeka. Olina okukikkiriza. Bw'osaala nga tokkiriza nti okusaala tteeka ng'osaala busaazi olw'okuba abantu basaala, oba okusomesebwa Ramadan, oba okukola hijja, tobeera musiraamu. Nekyokola tekikkirizibwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Okusaala tteeka yajibu alayka okubeera nga ta'taqidu tu'minu biwujubihi, biwujubi sala, biwujubiha. Kusiba tteeka olina okukkiriza obw'etteeka bw'okusiba. Kyobala mu hadithi ya Abu Hurayra gye nabasomera, Nabbi yagamba nti man saama Ramadana imanan ay mu'minan bifardiyatihi. So omwezi gwa Ramadani nga mukkiriza, bimaana nga akkiriza obw'etteeka bwagwo, so okuba nti asiiba olw'okuba abantu basiiba. Abantu banandaba batya ng'ate famire gye nvaamu nsiraamu nga ndya emmere mu kisiibo, asiiba. Omugandi okusiiba tteeka obanga nedda, kyeyagalire. Ntegerekese? Kyekisooka. Ekyokubiri, naam oteeke buli kintu kyonna ekigambibwa nti kyabwa tteeka, Allah kyatugamba nti kino tteeka oba omubaka, kiba kikukakatako okubeera ng'oyiga butya bwe kikolebwa. Bwa tosobola kutuukiriza tteeka nga toyize bwe liteekebwa mu nkola. Naam, kusaala tteeka olina okuyiga essala. Ebitundu 6 ebigikwatako, ebitundu 6 ebikwata ku swala. Era Sheikh Salih Al-Fawzan agamba nti Allah agamba nti wa aqimu ssala, muyimirizeewo essala. Agamba waliwo enjawulo wakati w'okugamba nti wasallu musaale n'ogamba nti wa aqimu ssala, muyimirizeewo essala. Iqamatu ssala la takunu illa bi umurin 4, okuyimirizaawo essala illa bi umurin 6. Tobaliwa nti oyimirizaawo essala okujjako ng'otegedde ebintu 6 n'obituukiriza bitegeddwa okutuukirizibwa. Ekisooka shuruutu ssala, bukwakkulizo bw'essala, arkaanu ssala, empagi z'essala, waajibaatu ssala, ebyetteeka by'essala, sunanu ssala, ebiri sunna mu ssala nabbi byeyakola mu ssala nga bizitoya essala y'omuntu, makruhaatu ssala, ebitamwa mu ssala, mufsidaatu ssala, ebyonoona essala. Olina okubimanya atonna bakusa. Mu byewuunyisa nga bwe nabagamba, tekizibu nnyo omuntu, tewaliyo mu nsi yonna ofiisi muntu gy'asobola kukolamu nga tamaze kubeera nti alina obuyivu bw'ekyo kyakola mu ofiisi eyo. Teriyo mu nsi yonna. Akikoledde ebbanga ki? Era alina okukola interview ebakakasa wano nti ono kyagenda okukola akisobola oba tekisobola mu byensi. Era Abachina babeera baagala abakozi mu nsonga gye bayinza okuba nga beetaaga. Basobola okugamba nti twagala abakozi bwe bati nga bamanyi Oluchina. Bwe kiri muto wange, kitegeeza ekyo nti abantu balina okugenda okuyiga Oluchina, basobola okugenda China bakole. Era bayinza n'okuteekawo ettendekero ly'Oluchina nti osobola okuyiga Oluchina okumala emyezi 3. Buli mwezi osasula akakadde kalamba, naye bw'ogenda China ofuna obukadde 2 omwezi. Abantu bagenda ne beyiga Oluchina. Kubanga tebasobola kukuliziganya n'Abachina nga tebakola ki? Tebamanyi Luchina. Abantu balowooza nti basobola okusaala nga tebamanyi ssala. Subhanallah, olw'obugayaavu bw'abantu ku lugendo lw'okusinkana Allah oluwanvu oluzito buli omu lwalindiridde. Hasan al-Basri yagamba, Ibn Kathir yagamba nga annyonnyola aya yagamba nti ya'lamuuna zaahira min al-hayaati ad-dunya, abantu bamanyi ebyensi, bamanyi okuzimba, bazimba batya ensi, bakola batya kino, wa hum anil akhirati hum ghafiluun, naye nga ebikwata ku nkomerero bagayaavu.
tebafaayo. Ayitibwa Ibn Kathir, ayitibwa Hasan al-Basri. Hasan al-Basri nti obasiŋŋaana nga singa bamuwa feeza, singa oli aleeta feeza amukebere nga amukebeza lugalo oba zaabu okumanya omutuufu n'atali mutuufu, asobola omukebeza olugalo n'amanya nti ono zaabu mutuufu ono si mutuufu. Naye la yuhsinu yusalli, tasobola kusaala swala ntuufu oyo. Mukugu nnyo mu byensi, omuwaako emitwalo 5 n'akaawula n'akebiri nga tatunuddeeyo, naye tasobola kumanya bikwata ku swala, naye bagisomesa tatuulawo. Olwekyo bwe tumala okumanya nti ibaada eno yawe tteeka, kyetukakata kukola ki? Okugimanya bwekolebwa. Ntegerekese weteekateeka genda Makka, olina okusoma hijja. Kiba kikwetaagisa kunoonya seeka omusasulire, musasula agikusomese n'omunoonya n'omusasula. Tofuddeyo na ku ya kibiina kikutwala okole ibaada nga bweteekedde okolebwa. Ekyokusatu, tukola ibaada yonna ey'obwetteeka imtithaalu amrillah, kussa mu nkola kiragiro kya Allah, namtathilu amra Allahi taala. So tukola bukozi, tetusobola kufuna mpeera za ibaada nga tukoze bukozi, wala tufuna empeera za ibaada nga tuteeka mu nkola kiragiro kya Allah subhanahu wa taala. Nabagamba nti abakkiriza abategeera obusiraamu mu ntegeera entuufu bw'amaliriza okukola hijja nga bw'ateekeddwa okukolebwa, asanyuka okusinga bw'asanyuka ng'afunye miliyoni 10. Bw'amaliriza okusaala ng'alaba asadde nga bw'alina okusaala, esola agisadde mu biseera byayo, asanyuka n'atebenkera. Bw'amaliriza omwezi gwa Ramadhan tabeera ng'abantu gugwako ddi, naye bw'agumaliriza ne gugwako n'agusiiba n'agumalako nga bw'alina okugusiiba, asanyuka. Tasanyuka lwakuba nti guweddeko, asanyuka lwakuba nti atadde mu nkola ekiragiro kya Allah subhanahu wa taala, atuukiriza Allah kyamulagira, asanyuka era n'atendereza Allah. Lwaki? Bw'abadde akola kino akikoze ng'ateeka mu nkola kiragiro kyani? Nabbi wajuilat qurratu aini fi ssala, nze obutebenkevu bwange bwonna Allah yabunteekera mu ssala. Sirina bwentebenkerera wasinga ssala, wensinga okutebenkerera. Ezo ensonga 3 ze twagamba. Olina okukkiriza obwetteeka bwa ibaada eyo, olina okubanga bw'oba ogikola oteeka mu nkola kiragiro kya Allah subhanahu wa taala. Ekyokusatu, olina okuyiga butya bwekola ki? Bwekolebwa. Tugende mu maaso. Naam, Sheikh agamba nti yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, kyabwatteeka ku musiraamu omusajja n'omukyala. Wano mbadde njagala tumalewo olwaleero, tutandike amasala, ngenda kusomawo mu bwangu. Ay yajibu ala kulli dhakarin wa untha, kikakata ku buli musajja n'omukyala, min almuslimina, mubaki mubasiraamu, sawaan kyekimu, kanu ahraran, baana baboobwe si baddu, aw abidan, oba baki kababeere baddu bakakatibwako bino. Naam, sawaan kyekimu, kanu ahraran, baana baboobwe, aw abidan, oba baki oba baddu, bonna bakatibwako ensonga zino, aw dhukuran, basajja, aw inathan, oba bakyala. Ntegerekese kyaga ndi anna almar'ata, kubanga omukyala tushariku rajula fi kathiri min alwajibat illa ma khassahu dalilu birrijal. Ti omukyala yeegatta n'omusajja mu byetteeka bingi ebyalaalekebwa okuggyako ekyo ekijja nga obujulizi bukyawudde, tikyeyawulidde musajja.
ntegerekese bimaana ebyetteeka ekyobwetteeka ku musajja kyabwatteeka ku mukyala okujjako ekyo Qur'ani kyeyinza okwawula ne gani kyabasajja oba kyabakyala ntegerekese seeka ntegerekese ayongera n'agamba Sheikh nziramu statement mugiwulirize lianna almar'ata kubanga omukyala yenna tushariku rajula fi kathiri min alwajibat yegatta n'omusajja mu kuba nti kikakata ku musajja naye kimukakatako mu byobwetteeka bingi illa ma khassahu dalil gabakwatako kyenkanyi kubanga omukyala n'omwami amateeka gabakwatako kyenkanyi okujjako ekyo ekiriko obujulizi obweyawulidde obulaga nti kyeyawulidde musajja oba kyeyawulidde mukyala naam kigambo kirungi fa innahu yakhtassu bihim ekijja nga kyeyawulidde basajja kiba kyeyawulikoze kita kiba kyabasajja bokka mithlu wujubi salati aljamaa ng'obwetteeka bw'essala ya jama fi lmasajid mu mizikiti kyeyawulidde basajja si kyabakyala ate mwana wattu mutunuulire kino abasiraamu mulabe eddiini y'obusiraamu yanjawulo olaba nti omukyala yeetaagisa okubeera ng'ayita mu kkubo buli kiseera nti agenda ku masjidi mujama okusinziira ku nnekya ye ku butonde bwe tekyetaagisa hatta tutera okubeera nga tutambula wano wakati wa Safa ne Marwa waliwo awali ebitaala ebya green sharia y'obusiraamu ega nti abakyala mu kifo ekyo bo tebadduka batambula butambuzi okusinziira ku butonde bwabwe nga babadde batambula engoye zaffe eza hiraami kusinziira ku bakyala n'abaami abakyala basigala mu ngoye zaabwe eza bulijjo nga bwe kiri bulijjo balina ngoye zeyawudde mu hijja kusinziira ku butonde bwabwe teri amateeka ageyawulidde abasajja nga geyawulidde basajja okusinziira ku butonde bw'abasajja n'embeera yaabwe n'ageyawulidde abakyala okusinziira ku ki ku butonde bw'abakyala n'embeera yaabwe waliwo abatera okutubuuza nga nkyali wano obudde bugenda kyekizibu ne bagamba nti kaakati abakyala nabo bagenda kubeera baddembe okuba n'abasajja abasukkamu omwo mu jjana ate ejjana kifo kya ssanyu ne tubagamba nti nedda bagenda kubabo nga babeera n'omusajja omu lwaki ate tekisoboka kubeera kya kitiibwa ku sayidi y'omukyala okubeera nga alina abasajja 10 saale ku sayidi y'omusajja kusinziira ku butonde bwe yasobola okugatta abakyala okuba n'abakyala abasukka kuki kwomu hatta ne mu mbeera y'obuwangazi bwaffe bino eya bulijjo mukyala asobola kubeera obutonde bwe tebumusobozesa kuba nti agatta abasajja mu nnyumba emu ti omukyala yawasa nti alina abasajja 4 bonna bali mu nnyumba ye n'obwongo obubafuga tabulina naam kwawukana ku musajja era ebyo mubiraba ntegerekese naam kati obusiraamu buli kye bwalagira buli nsonga yaabwe bwakiteeka mu kifo kyaki wala yunabbi'uka mithlu khabiri nteri asobola kukubuulira okwenkanankana ne Allah buli kimu yakiteeka mu kifo kyakyo genda mu maaso nannyonnyodde ya akhi oyagala nzire emabega ntaanikirewa fa innahu yakhtassu bihim ntegerekese
ebyo ebyeyawulidde abasajja eba byeyawulidde ki basajja. mithlu wujubi salati aljamaa, obwetteeka bwesala yaki ya jama fil masajid, mukiki mumizikiti. wa salati aljumaa, ne sala y'ejjuma, abakyala bakkirizibwa okujja mu muzikiti okugisaala, nejjama basobola okujja ne basaala, naye si yatteeka kubooko. wa mithlu ziyarati alquburi, okulambula entaana. Ekigambo abamanyi be Saudi bonna kye baatwala kyekigamba nti abakyala tebakkirizibwa kulambula ntaana, naye ekigambo ekyokubiri ekigamba nti bakkirizibwa naye nga waliwo obukwakkulizo bateekeddwa okuyitamu okukkirizibwa. fa inna khassatun birrijal, kyeyawudde basajja. okuziika okugenda ku ntaana basajja. okulambula kyokuziika ndeese kireete kuno kiri kulambula ntaana. kati n'okuziika mukumanyi tugenda okuziika ne basigala mu lujja, era olaba nti tebasaanira kgenda ku ntaana ndi bagenze nabo kuziika nga bwe kiri mu madiini amalala. ntegerekese okubuulira mu mizikiti kwa basajja. hatta ne mu bayibuli Pawulo yagambye abakazi basirikenga mu kkanisa kubanga tebalagirwa kwogera. bwe babanga balina kye baagala okubuuliza babulize nga babbaabweka. ekyo kiri mu bayibuli mu kitabo ky'Abakolinso, mu kitabo ky'Abakolinso mu kitabo kya Timotheo. abakazi basirikenga mu kkanisa kuba tebalagirwa kwogera. bwe babangako kye baagala okubuuza babulize babbaabweka. era abakatuliki ago mateeka be batambulirako, omukazi tabeera father. Abaprotestant ne baawukana ku bakatuliki ne beekutulako ago amateeka gonna ne bagamenya. n'abalokole kazi babeera kubo baleekaana. naam tugende mu maaso. agamba Sheikh wa mithlu aljihadi fi sabilillah, kurwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala okwebitala. khassun birrijal, kweyawulidde basajja. kazi tebakati wako jihadi naye bagende bajjeyo ebitala, tebalina busobozi obwo, tebalina bugumu obwo, kisira ku butonde bwabwe. fama dalla dalilu ala ikhtisasihi birrijal fa innahu yakhtassu bihim, kyo kyonna obujulizi kyebulaga nti kyeyawulidde basajja kiba kikoze kitya, kiba kyabasajja bokka. naam فإنه يختص بهم فما دل الدليل على اختصاصه بالرجال فإنه يختص بهم وإلا فإن الأصل أن الرجال والنساء سواء في الواجبات. ekitabo ekyo ekimanyiddwa kyekyokuba abasajja n'abakyala benkanankana, gwe musingi ogutambulirako eddiini, gw'okuba nga amateeka genkanankana gabalansinga wakati w'abasajja n'abaki, okujjako ekyo ekizzeeko obuki nga bukyawulira abasajja oba abakyala. ntegerekese. naam ngenda mu maaso. fi lwajibaati wa tajannubi almuharramaati wasaili takalifi, n'okwewala ebya haramu. ne haramu agandibwa abasajja, ebiganibwa abasajja bye biganibwa abaki, abakyala, okujjako ebizzeeko obujulizi nga abakyala bakkiriziddwa ku byo. wasaili takalifi, takalif kigambo kya taklif, yejjamo ya taklif, eno ye plural. wasailu takalifi, na byonna ebivunaanyizibwa ku muntu webityo bifaanana saidi abasajja n'abakyala. ntegerekese. wano seeka yazze mu fiqihi ayogera ku kigambo wajibu, yakijja ku kigambo muslimun wa muslimatin, yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, n'atandika okuleeta ebigambo bye, n'atandika okunyonyola. tugenda mu maaso. wa min dhalika, nimbitukakatako ffenna awamu, anna taalluma alilmi wajibun ala arrijal wannisa. okuyiga irimu ey'obwetteeka ng'eddiini y'omu tesobola kubeera nga eyimirirawo okujjako ku yo, ekyo kyabwetteeka ku musajja naani n'omukyala nga seeka bwakirese. naam tuli ffenna. liannahu la yumkinu ibadatu llahi jalla waala,
kubadde kisoboka kusinza Allah subhanahu wa ta'ala allati khuliqna min ajliha, twatonolwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tusobola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala naam nga twatonolwa kusinza ani Allah subhanahu wa illa bita'allumi al-ilmi, kujjako nga tukoze tutya nga tuyigiriziddwa ne tumanya bwe tumusinza. Nziramu lannahu la yumkinu ibadatu Allah jalla wa ala, tukisoboka kusinza Allah subhanahu wa ta'ala allati khuliqna min ajliha, ng'okusinza okwo twatonolwa kusinza ani illa bita'allumi al-ilmi. khuliqna لأنه لا يمكن عبادة الله جل وعلا التي خلقنا من أجلها ند التي خلقنا من أجلها. باش تبا كينا كينزا okubanga nsobi هذا بيواني هو لأنه لا يمكن عبادة الله جل وعلا التي تكسور كوير التي يعني بدأت الذي خلقنا ندى كيشام تبوكاكو لأنه لا يمكن عبادة الله تعالى بدك سبوكا كسينزا الله سبحانه وتعالى تلفنا نعم لأنه لا يمكن عبادة الله جل وعلا التي خلقنا إنه التي يدكو عبادة التي خلقنا كوكوتواتو ندوكو كسينزا خلقنا من أجلها كتقدر من أجلها إلا بتعلم العلم إلا بتعلم العلم okujjako tetusobola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga n'okusinza okwo twatondwa ku lwako illa bita'allumi al-ilmi, okujjako nga tuyize irimu ekwatako Allah subhanahu wa ta'ala bwe tusinza alladhi na'rifu bihi ibadata rabbina illa bita'allumi al-ilmi alladhi na'rif bihi ibadata rabbina, okujjako nga tuyize irimu tusobozesa okumanya butebe tusinza mukama waffe yatutonda bwe kiri awo. Naam, fahadha wajibun ala ar-rijal wan-nisa, kyo kyabwatteeka ku basajja n'abaki an yata'allamu, okubeera nga bayiga umura dinihim, songa ezikwata ku ddiini yaabwe, la siyama umuru al-aqida, n'okusingira ddala ensonga z'enzikiriza. Akomukasazeeko kyo kye natandikiriddeko, songa z'enzikiriza zikwata ku basajja n'abaki n'abakyala, kyenkanyi okuziyiga, kuyiga tawhidi, nteeko gya tawhidi, okuyiga la ilaha illallah n'ebigikwatako Muhammadu rasulullah, kikwata ku basajja n'abakyala. Tugende mu maaso kati amaliriza akatundu akasooka, tugenda kumaliriza omukaddima gwa Sheikh. Qawluhu thalath masail, yateekako mpeerezi ky'omuwandiisi. Ekigambo kyekigamba nikitukakatako okuyiga amasala ameka asatu, ensonga esatu. At-ta'allumu huna, kigambo ta'allumu okuyiga wano maanahu talaqqi anil ulama wal huffaz wal fahmi wal idrak wal hifdhi, nam wal hifdhi wal fahmi wal idrak. At-talaqqi kitegeeza okutuula mu maaso g'omuntu nga bwe tuli, at-talaqqi n'omujjako. Ta'allumu kitegeeza ki? At-talaqqi min al-ulama, okujja irimu ku bamanyi nga bwe tuli ne ku bayizi talabatul ilmi. Naam, wal hifdhi, n'okukwata irimu ng'ogikwata okuva ku bamanyi. Bera Qur'an tosobola gyekwasa, toteekako leediyo neweekwasa n'osoma, olina okuba nga olina gw'ogisomako kati oluvannyuma n'owuliriza. Wal fahmi, n'okutegeera, wal idrak, kola ki? Okutegeera n'okuba nti ekintu okitegeera ddala nga bwe kikola kitya, nga bwe kiri. Wal idrak, ntegerekese? Alfahmu wal idrak, okutegeera ne idrak, n'okuba nga ekintu okitegeera nga bwe kikola kitya, nga bwe kirina okubeera. Naam, hadha huwa at-ta'allum, okwo kwe kukola ki? Okwo kwe kuyiga. Okukola ki okwo? Kwe kuyiga. Laysa al-murad, okuyiga tekitegeeza mujarradu qiraati, kusoma busomi kitabo, au mutalaati hurra, oba okubanga olina ekitabo kye weetegereza ky'otunuulira hurra ng'oli wekka. Naam, kama yusammunaha,
bwekiryawo nga bwe bakiyita tanze nina mutala hurra nesomera nintegeera هذا ليس تعلما إنما التعلم هو التلقي عن أهل العلم okuyiga kwe kujja kuba nannyini kumanya ma hifdhi dhalik n'okukwata ebyo byojja kuba nannyini kumanya wa fahmihi n'okubitegera wa idrakihi nga bwe biri tamaman mu bujjuvu bwabyo hadha huwa taalumu as-sahih okwo kwe kuyiga okutuufu so okulowooza nti bw'ofuna ekitabo n'okiyisaamu n'okyesomesa olwoba osomya irimu olina kusooka kusoma irimu ogisoma ku sheekh onyuma n'olyoka osoma n'otegeera by'osoma wulidde ebigambo byagenda okuleeta wano binene nga tumaliriza amma mujarradu alqiraa naye okusoma obusomi walmutalaa n'okukola ki n'ogandika kino kankyetegereze ntunuleko mu kino ntunuleko mu kiri naam fa innaha la takfi ekyo tekimala fi taallumi mukola ki mukuyiga wa in kanat matluba niwankubadde nga kyetaagibwa wa fiha faida kirimu omugaso lakinaha la takfi naye tekimala wala yakfi liqtisalu alaiha tekimala okubeera nga okoma ku ekyo nze ngula ekitabo na qur'ani yange ey'oluzungu oba ey'oluganda nze mmalira esobola okubaamu ensobi ogenda kutegeera otya ensobi eyo tolina irimu yagenda n'ensobi pa tolina irimu soba otuula wansi n'osoma n'oddayo ne weetegereza n'osoma n'osoma nga ogoberera okusinziira nga bw'osomeseddwa owona ensobi owona n'entegeera enkyamu abantu gye bategeeramu eddiini waliwo omusajja sigenda kwogera kitundu kyalimu ayina qur'ani ayina zi bukhari ayina zi musilimu ayina ez'oluzungu naye ayagala okulamula mu ddiini agenda okukomekkereza nga ye yennyini azikiridde ng'ate azikiriza twali naye mu kitundu ekimu ne dokita tulina semina gye twalimu najja nga ayagala kulamula yasoma Sahih Bukhari y'oluzungu tosobola kusomera ddiini mu luzungu n'ogenda ogenda kulamula mu busiraamu wasoma isiraamu genda kulamula ki tosobola olina okugoberera ekkubo erigobererwa mu kusoma irimu eryolulimi oluwarabu kubalina irimu abagisomye olyoka okola ki nolyoka otegeera irimu ntegera kisi sheekh ntegera kisi bwe kityo naam tugende mu maaso wala yajuzu tekikkirizibwa otyo attatalmudhu sibe kiryawo attatalmudhu ala alkutubi okufuuka omuyizi w'ebitabo tilmidhu alkutubi kyekyettatalmudhu kufuuka omuyizi w'ebitabo atali muyizi w'abaseeka tigwogula bugusitabo kyonoosoma onoofuna irimu okufuuka omuyizi w'ebitabo so si omuyizi w'abamaseeka tatalmudhu ndowooza empeerezi kweziri nga bwensomye bwe kiri wala yajuzu tatalmudhu ala alkutubi tekikkirizibwa kubeera nga ofuuka omuyizi w'ebitabo kama huwa alwaqiu fi hatha alwaqti nga bwe kiri olwaleero mu kiseera kino abantu bakula ebitabo byabwe bafuuka bamaseeka ne balamula ne babula ne babuza kuba tolina misingi kwosomera oteekeddwa okuba n'emisingi kwokola ki kwosomera newankubadde nga okusoma okwetaaga naye funa emisingi kwokola ki kwosomera irimu agamba bwati lianna tatalmudha ala alkitabi ala alkutubi kubanga okufuuka omuyizi w'ebitabo khatiru jiddan kwakabenje nnyo yahsul minhu mafasidun kulimu obubi bungi wa taalum adaru min aljahli omuntu okubanga taalum okukola ki ataalum okuba nti omuntu alowooza nti ayize
ayina kyatuuseeko akimanyi. Akhtaru kyekisinga okubeera ekyakabenje min aljahli, okusinga obutamanyi. Attaalum watashayukh, n'okulowooza nti oli sheekh naye nga tosomye bwa sheekh. Akhtar kisinga okubeera ekyakabenje, okusinga oli amanyi tisiseeka. Attaalum akhtar min aljahli, okwefuula omumanyi naye nga tomanyi, kyekisinga okubeera ekyakabenje, okusinga obutakola ki? Obutamanya. Atamanyi aba ne waakoma, naye gwagamba nti ate omanyi, kitegeeza nti abantu bajja kujja gy'oli bakwebuuzeeko, obalamule, obawe obutwa. Gwe kennyini onywa akatwa era okawe n'abalala bakanywe. Naam, Fawzan bado bagamba. Ayongerako n'agamba Sheikh, nziramu statement, wattaalum adarru min aljahli, n'okwefuula amanyi naye nga tomanyi, kyekisinga okubeera ekyakabenje, okusinga obutamanya. Lianna aljahila, kubanga atamanyi, yaarifu annahu jahilun, amanyi nti tamanyi, wayaqfa inda haddihi, era amanyi waakoma. Lakinna almutaalima, naye yeefuula amanyi, yara annahu alimun, alaba nti mumanyi. Fayahillu ma harrama Allah, naafuula ebintu halaali nga Allah yabifuula haram. Wayuharrim ma ahalla Allah, naafuula ebintu haram nga Allah yabifuula halaali. Fayahillu ma harrama Allah, Allah byafuula halaali agantu bil haram, biri kiki byafuula haram. Fayahillu yabifuula halaali, olw'obutakola ki? Letayagala kuswala. Wayuharrim ma ahalla Allah, ate ebiri halaali abifuula haram. Nga bwe kiri ku social media olwaleero, buli omu ayogera, buli asanze ayogera. Kyetaagisa kweteeka mu ssimu yo, n'ojjayo kamera yo, n'oyogerera obusiraamu. Man ant? Gwani? N'owafatuwa zo nga bw'oyagala, n'ohalalisa n'oharamisa. Totuula wa musomesa alina akusomesa busiraamu, nedda naawe wafuuka munene. Ani yali ayogedde kyataasoma bukyanga ensi ebaawo, nti oli ebyetaagisa okusoma abyogera bwogezi naye nga tabisomye, n'abeera nga byayogedde bituufu. Walingawo wano akaana nga maliriza, barakallahu fiikum, bakajjanga Tanzania, Kasharifu, ne batandika okukabuuza fatwa, bakabuuza fatwa. Kino kiramulwa kitya? Oyinza otya okubuuza omuntu ataasoma n'omubuuza fatwa? Omubuuza ku ki? Bakandi kali akaana okumanya, bakadwa paka president, kino kyonna kiwulirako. Kali akaana okumanya kalina irimu, kagira bujizine kagira we kati omutwe. Oyina agandi kaliko shayatin, sekomi agandi akaliko amajini yekoogera. Mukaleete nkasomere ruqya olabe nga tezirikaveeko. Nolekyo kamalirize mukadde wange katundu kano tusaale. Agamba Sheikh, wayatakallam, n'ayogera, wayaqulu ala Allahi bila ilmin, n'ayogera ku Allah nga kyayogera tekikola ki. Falmas'alatu khatiratu jiddan, ensonga yakabenje nnyo omuntu okwefuula amanyi naye nga tokola ki. Kwefuula omumanyi naye nga toli mumanyi, kwefuula seeka nga toli seeka. Olwaleero bwaseeka bwetaagisa ki? Bwetaagisa abantu kuyita Sheikh. Musajja abeera mu maka ge n'ayita mukyala we Sheikh, naga naam. Abeera mu dduuka lye atunda ebintu bamuyita Sheikh, kubanga abatali basiraamu bagenda bamuyita seeka. Abatali basiraamu batandikawo balowooza bonga abatali basiraamu mmwe nga bwe mutasobola kuyita batali bafaadha nti bafaadha, naffe tusobola kuyita batali baseeka nti baseeka. Lwaki mwonoona ekitiibwa ky'obusiraamu? Mwewammwe buli mukristaayo, buli mukatoliki abeera faadha, oba buli mukristaayo abeera bishop. Naffe obwaseeka bulina ebisaanyizo byabwo. Avuga boda boda tasomanga ku busiraamu Sheikh, atunda emmere mu katale Sheikh, atunda Sheikh, buli omu Sheikh. Sheikh n'omukyala ayita omwami we Sheikh. Bw'osoma ddi obwaseeka bakuyite seeka. Sallallahu salamatu wal afiya. Kyo tumaliriza Sheikh amaliriza nga fal ilm la yukhadhu min alkutubi mubasharatan, irimu tajibwa mu bitabo mubasharatan, tyogijjamu
direct nga toyina gwogisomako. Ilimu tajibwa mu bitabo ng'ogijjamu direct nga toyina gwogisomako, olina okuba ne gwogisomako. Innama alkutubu wasail, ebitabo makubo. Innama alkutub wasail, ebitabo maki? Amma haqiqatu alilmi, naye ilimu yennyini, fa innaha tukhadhu anil ulama, ejjibwa ku bamanyi jailan baada jailin, mulembe ku mulembe. Walkutubu innama hiya wasail li talabi alilmi, ebitabo makubo agatuyamba okunoonya okumanya. Omala okusoma ku sheekhe n'oddamu n'osoma. So okuba nti gwogenda naam sheekhe agamba nti fa innaha tukhadhu anil ulama, haqiqatu alilmi, ilimu yennyini entuufu. Mulembe ku mulembe, muki jilan baada jilin, mulembe luvanyuma mulembe, kyentegeeza kingani mulembe ku mulembe, mulembe guno naguli baada jilin. Nziramu statement. Amma haqiqatu alilmi, ilimu yennyini entuufu, fa innaha tukhadhu anil ulama jailan baada jailin. Walkutubu innama hiya wasailu li talabi alilmi, ebitabo makubo agatutuusa eri okukola ki? Lyokunoonya okumanya. So okuba nti omuntu agule Bukhari ey'oluzungu yaki atandika okusomesa ilimu. Tikyetaagisa ki omuntu okubeera nti ogula Sahih Bukhari ey'oluzungu n'ogula n'eguniya ey'oluzungu n'ogula n'eguniya ey'oluganda nti onofuuka sheekh? Tekisoboka, ekyo tekiriyo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tugenda kukomaawo. Subhanakallahumma bihamdika. Mulembe ku mulembe, omulembe okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okutuusa olwaleero tekisoboka, kuba nti eri yasoma ilimu ng'agyesomesa yekka nga talina gwagijjeeko. Ne battabiina ne bagijja, kyetegeeza jiilan baada jiilin, mirembe kuki? Mulembe ku mulembe, okuva ku nabbi, basahaba, battabiina, battabiin, lyakkubo ly'okugikola ki? Ly'okugimanya. So okuba nti omuntu agula kitabo kye n'alyoka afuuka omumanyi. Sheikh Salih Fawzan bw'atyo bw'agamba. Subhanakallah bihamdika. Sheikh olina kyoyogerako? Sheikh ayagadde mwongere okumanya nti bw'agamba jiilan baada jiilin, aba ategeeza nti okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba n'abalala babagobera bwetyo bw'esomwa.